Okusookera ddala nja kwebaza abantu bonna okusingira ddala abawagizi baffe basobodde okubeerawo ne mu mbeera nga bwe mugirabye okulaba nti no buli kiseera ttiimu yaabwe babeera nayo era tukkiriza obudde mu mupiira guno tusobodde guwangula naye kitundu ku mupiira so katugume tulabe nga tutegekera sizoni bbaka enkuba tukoze bubi nnyo okusinziira ku bye twapulaninze enkuba ebyonoonye ne tuba nga ate tulina kusamba bintu birala nnyo ekyokubiri n'obudde bwennyini babusalidde ddala okuba nti tetusobola kusamba dakiika 9 okubanga nti enkuba yakoze ki enkuba yatonye tuba tukyasobola okusamba obudde obuwerako naye enkuba bwetonye n'obudde babusaze so enkuba tukoze bubi nnyo kisooka nsooka kwebaza bana Buweekula n'okwebaza Luweekula wamu n'abantu bonna abatukwatidde omupiira bwe gutyo bwe gubeera muzannyo waliwo awangula ne gwe bawangula tulwanye ogwaffe tugukoze abasambi tubadde nabo abakochi tubadde nabo abawagizi babaddewo wabula gubadde mukisa mubi bwendowooza naye nze ng'omuntu amanyi omupiira siggwa maanyi eno ntandikwa era njagala kugamba bana Buweekula nti kati tuddemu tukume tetulinda ate okulaba nti manya tugenda kukola kintu tugenda kukola nenda tukumire wano wetukoze eki wetuli wetuba tutandikira tweyongereyo mu maaso twagala okubayozaayoza abayiseewo naye ate era tuyozaayoza naawe abawanguddwa kota final batasobodde kugenda naye njagala okubajjukiza nti paka muzannyo atasobodde ku mulundi omulundi oguddako nabona kati baddeyo beeteeketeeke bwe balabe oba waatakoze bulungi nakyo ekyamuletedde okutakola bulungi tusobola okubeera nga beetereeza tuyisa olukiiko olw'amatiimu gano agazannyo ozannyo lwa kota finals tusobole okubeera nga tuyitamu ebyo bibaddewo ku lunaku olwokusatu tujja kubeera ku mulange era bonna tubayita amasimu 8 gajje tufune ripooti eyawamu gyetukola eyawamu n'okulaba ngeri gyetugenda okubawana ate tugende banda bagenda okuzanya semifinals ani asinkanaani era ani asooka okukyagaana so tubayise amatiimu gonna gajje tumalirize display y'omupiira okusookera ddala twagala okuyozaayoza amatiimu gonna gano 8 agasobola okutuuka ku mutendera guno tuyozaayoza nnyo ago ageeyongeddeyo okugenda ku semifinals tulabye nti omutindo ogera okulongooka n'empisa okuva lwe twaze nga tuzoogerako ndaba nti tukyana bye tulina okutereeza naye waliwo okugenda mu maaso kyendabye Buweekula nga ndi wano nyongero kikkaatiza obukulu bw'okuteekateeka n'okuzimba ebisaawe abantu bano bava mu bitundu ne bajja okusasula ssente zaabwe tuteekeddwa okuba nga tutandika obbateeka mu mbeera ezitegeerekeka ekyo kitukwatako era tugenda kinywererako njagala okuyasaba n'okukubiriza amasaza gonna okwongera okutereeza ebisaawe omupiira gugenze wala gukuze eno bizinesi yonna ogifunamu olina okweteekateeka obulungi twebaza obukulembeze obwa wano omusazi eri Buweekula olwa byonna ebisobodde okukolebwa twagala okusabira amatiimu gonna gagenze ku mutendera oguddako gwa semifinals obuntu bulamu okwongera okweteekateeka obulungi okulaba nti ongera okusitula ekikopo kino